wabwa mu 2018 aba Binit Service Limited mu kkooti enkulu etawulula enkaayana gye tulabyeko wansi w'omulamuzi Sekaana Musa eragira ekitongole ekya Kampala Capital City Authority okukkiriza abamu ku bakuŋŋaanya kasasiro abaali bagaaniddwa omuli n'aba Binit Service Limited okukola emirimu gyabwe. Kyokka bano bagamba nti ne gye buli eno KCCA tetuukkirizanga kiragiro kya kkooti eno okuggyako okuwamba ebimotoka byabwe. Bacontractinga kampani okukola kasasiro mu areas demarcated gwe bayita Premium West kasasiro w'oku kkubo embwa ezifiiridde ku kkubo. However basobola okukolagana n'omuntu mu area eyo babagadde ne bamukolera si byampaka kati bo ne bakifuula ne bagamba kakati tewali private company eno okukola kasasiro, it is only people with the concessionaires. Kitegeeza you are forced ye bw'aba taze okukolera tusawa n'omulamuzi naye ave yatubuulire ye yasala ensala eno mbanga mbadde mukwate yes alina obujulizi mbadde mukwate mmotoka z'abantu wabula mubaliyirire mboleke bakolera okukola mubakkirize abaqualifyinga bafune licenses. Tusabye KCCA license yazituma tetulina license za nnema empapula zino zonna tuzirina zino empapula za nnema ne bagamba no bagamba okola ki compensation nakyo ne kikola ki ne kibalema. Ennaku ezo zonna eziwedde babadde bakwata emmotoka zaffe mu field eyo bazikwata ne baziwalula ate bwe tutuuka eri abakulu ate ne bazita. Tony Mukwanasoni akulira ebikwekweto mu Binit Service Limited agamba nti KCCA yandibadde esooka bo kuba be bamu ku baasooka mu kukuŋŋaanya kasasiro mu myaka egy'ekyenda nga nabwe kityo KCCA okubamma license okukola omulimu guno kiba si kya bwenkanya. Kyokka omwogezi wa Kampala Capital City Authority Peter Kawuju agamba nti kampuni ziri 3 zokka ezakkirizibwa okukuŋŋaanya kasasiro kuba zo zirina ebisaanyizo ebyali byetaagibwa. Waliyo Nabugabo ne wabeerawo Home Clean ne wabeerawo Kasasiro Consortium Boba Amajinga, but for us we wanted to remain private and this is what court ruled. Yegamba tetulina okukola. Abalala bonna baali tebalina bisaanyizo bye twateekawo nga capacity okubeera n'emmotoka ezimala okubeera n'abantu nokola omulimu gwe twali twagala ku standards ze twali tutaddewo. Contract company zino yaggwako mu 2019 awo mu Gwokuna ne tuddamu okukola extension ya mwaka gumu. Okusinziira ku KCCA bano kati balina kukolera wansi waabo abaweebwa edda license okukola wabula nga kino bano bakiwakanya kuba nabo balina ebisaanyizo. Bw'abanga alina interest nti ayagala kukola ayite mu zino kampuni eziriwo eziri mu mateeka ze baalonda ateekemu okusabako bajja kumuwa guidance. Nze nkugamba I employ 9 boys kati bwe mu beating out of business olw'ebyamu bye mwagala. Ebyo nga bikyali bityo abatuuze mu kitundu kino awayiirwa kasasiro ave Bule n'Ebweya bagamba nti abasukkiriddeko nga yasukka ne we yalina okukoma ekitandise okuleeta endwadde eziva ku bukyafu saako n'ekikka ekya kasasiro ono akyuma ng'ate enkuba bw'etonnya gujabagira. Naye bo basibye wano ate awantu wajjudde abantu bayitirivu abazimbyewo amayumba gaabwe gali wali kumpi n'ebintu byonna byonna bagendera mu mayumba gaabwe obulwadde bwonna buli wano. Ono kasasiro gwe tulyamu gwe tuwereramu abaana baffe bagamba kasasiro mu bifo avuuka tunaalyawa tweyiiza muno mwe tukolera. Gavumenti yerina obugaya buli lwe bukya bagamba ekifo bagenda kukisengula kale ndowooza kigenda mu myaka nga 15 naye nga buli lwe bukya gavumenti egamba KCCA egamba abagenda kukisengula tukitwala eno naye tetulaba ekikola ki. Twagula ettaka eddundu acres kumpi 15 we tugenda okuteeka ekkolero lya kasasiro era nga already tuli mu process ey'okufuna ba partners ba consultants betugenda okukola nabo okukola omulimu guno so baleme kweralikira. Mark Jackson Kasule, BBS Telefina agesigika.